Mukakulembedde ekiro kino ekkanisa ekubye abakkiriza basatidde okwewandiisa kutuuse. Gavumenti etukiza eddimu ery'okuddaabiriza oluguudo oluveegayaza okudda e Kalagi mu disitulikiti y'e Mukono olw'omugosa ennyo ensangi zino nga n'ebitundu ebisinga obungi bijjudde aganya. Oluguudo ono luweza kilometers 20 gavumenti yalukola mu 2005 kyokka mu bbanga ttono nnyo ne lutandika okubomoka era nga kino kibadde kisibye obubenje ku luguudo olwo. Alan Sempeebo omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo mu ggwanga ekya UNRA ategeeza nti ebitundu eby'obulabe omuli Kalagi, Kyabakadde, Nakasajja, Namasumbi, Kijabijo ne Manyangwa bibadde bifuuse akatiro ekyawaliriza minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Amala okulagira oluguudo olwo baluddaabirize. Sempeebo asabye abagoba b'ebidduka abakozesa oluguudo olwo omuli abatakisi, ababaasi ne pikipiki okugoberera ebiragiro ebyabaddaabiriza oluguudo. Emirimu gy'okuddaabiriza oluguudo olwegayaza Kalagi gitandise era abakugu bali mu bitundu eby'enjawulo batandikira Kalagi. Minisita Nabegakaawo wiiki ewedde yalagira ttiimu eno ekola ku by'okuddaabiriza enguudo ya construction unit olwamala okukola mu mabira agiragiridde ku luguudo olwegayaza Kalagi bwekulaba nga oluguudo luno luteekebwa mu mbeera eyo esaanidde era esobozesa ab'ebidduka okugitambulirako okufunye buzibu bwonna n'okweyongerayo yonna gye babakoze eki gye balaga mu budde ate nga tebafunye buzibu bwonna kuba ennaku zo tubadde tumanyi nti oluguudo lubadde mu mbeera etali nnungi nnyo buli omu atambula yeewala binnya yeewala embeera ebiramu n'obubenje olwekyo omulimu guno tegenda kututwalira weeks ziwera 3 kubanga ebyuma byonna ku sayiti tubitaddeko. Ebyo nga bikyali bityo abagoba ba mmotoka abakozesa oluguudo oluva e Najjanankumbi okudda e Busaabala basabye minisita w'ebyentambula General Katumba Amala abannyonnyole omutuufu alina okukola akatundu akava ku luguudo akali ku luguudo lw'e Busaabala akafuukidde abagoba b'ebidduka ekizibu eky'amaanyi olw'ebinnya n'enfuufu esusse. President Museveni yali anoonya akalulu ak'ekisanja ekigenda okuggwako mu 2021 yalagira oluguudo oluva e Najjanankumbi okutuuka e Busaabala lukolebwe era ekiragiro ne kisiba mu nkola kyokka akatundu akaweza kilomita ng'emu n'ekitundu kakyalemeddeko enfuufu n'aganya agakuba ebidduka. Nsereko Dereki ku lw'abagoba ba takisi okuva mu paaka eyakazibwako ery'okukategula agambye nti ensimbi zonna ze bakola bazimalira mu kanika bidduka byabwe olwaganya agafuusa aganya kyokka nga bakulu mu KCC n'ab'ekitongole kya UNRA buli omu alumiriza munne nti alina okukola akatundu ako. Ekyamazima eyo Lubaga division of which Kampala naye tetumanyi contract eno bebagikwata tumanyi oba bakatwaliramu bate bakatwaliramu tubeerawo omumoloka zirwawo okujja ebinnya bingi zifa okufa buli kaseera sepulingi ziba zikoona zifa zikuba abantu bakolereko awantu awo tusobole okwanguyiriza abasaabaze baffe emirimu okutambula obulungi. Akakiiko akakulira ebyokulonda ka Electoral Commission kasuze bulindaala okuttukiza eddimu ery'okuwandiisa abalonzi n'okuzza obujja enkalala okwetooloola eggwanga lyonna. Omulimu guno guggyibwako akawuwa enkya ku lw'okusooka okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bakubiriza abalonzi bagende mu bifo gye balondera okukebera amannya gaabwe oba gali ku nkalala. Omusasi waffe Thompson Kayinja e Buddu kaatuwa ebifo eyo. Akakiiko k'ebyokulonda kalangirira ennaku z'omwezi okuva olunaku lw'enkya nga 2 okutuuka nga ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja ze weeks 3 abantu okugenda ku polling stations we balondera bakebere amannya gaabwe okulaba nga mwegali okugyamu abaafa okuwandiisa abawezezza emyaka 18 n'abo abaagala okukyusa ebifo bye banaalonderamu mu kulonda okujja. Abakulembeze abatali bamu bakubiriza abantu okugenda okukebera enkalala z'abalonzi era ng'amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Rakai Umar Sebalinde wamu ne kansala Alice Nannungi ow'Annyendo Mukungwe mu kibuga Masaka olwaleero lwonna balumaze bakunga n'okukubiriza abantu okugenda okukebera enkalala z'abalonzi. Buli omu bw'obadde olondera ku bifo by'omanyi mu abaana abavubuka abakaweza emyaka 18 n'abaagiweza emabegakaawo myaka nga 2-3 nga tomanyi kyakukola noonya polling station yonna mu kitundu kyo ekikuli okumpi ogenda okebera enkalala zigenda kubeerayo okulaba nti bakuwandiisa gwe omupya owandiisibwa oyingire mu National Register gw'ayagala okukyusa ekifo era naawe okole ekyo. Mwenyigiremu buno buvunaanyizibwa bwammwe tetwagala muntu yenna kusigalira kugamba nti nze saamanya exercise eyo ng'etuuse. Gye buvuddeko mu musomo gw'abakulembeze n'abakwatibwako ebyokulonda mu bendobendo ly'e Masaka ogwali ku Boulevard Hotel mu kibuga Masaka ab'akakiiko k'ebyokulonda baategeeza nti abantu balina
bw'akoze ogw'okulindanga ng'ennaku ziweddeyo olwo ne beeyiwa bangi mu bifo bino n'agamba nti ennaku ez'okukebererako enkalala n'okuzizza obujja bwe zinaggwako tewajja kuba kwongezaayo. Tugenda kusomesa abantu bannarakayi bonna tubakunge babeere nga beetaba mu nteekateeka ey'akalulu kano ke tugenda mwaka 2026 n'okukuuma emirembe, era tubasaba buli omu okubeera nga ajja kugondera amateeka na buli kimu n'okukuuma obudde. Ssaalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS wano mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City. Ekibiina ekitaba abasawo mu ggwanga ekya Uganda Medical Association UMA kiwanjagidde gavumenti yongere obukuumi eri abakozi naddala abaweereza mu bifo eby'obulabe nga baweebwa obukuumi. Kiriridde omusawo omukugu mu kujjanjaba ebiwanga Dr. Wilfred Olira era omusomesa ku ssettendekero w'e Soroti okusangibwa ng'atemuddwa mu bukambwe. Dr. Olira kigambibwa yagenzeeko okulya ekyemisana ng'avudde ku mulimu era mu kudda n'adda mu ddwaliro we yabadde akalabiza emirimu gye, kyokka mu kunnyuka ssaawa ng'emu ey'akawungeezi teyatuuseka. Kigambibwa nti yalinnye kapikipiki akaboodaboda okugenda eka, kyokka basanze mulambo nga kusuuliddwa mu kasaka. Poliisi y'omu kitundu ye yazudde omulambo ogwo era omugenzi baamutegeredde ku ssaati gye yabadde ayambadde eyalaze nti musawo ng'essaati ya kibiina kya Uganda Medical Association. Dr. Herbert Luswata akulira ekibiina ekitaba abasawo mu ggwanga agambye nti abasawo bazze batuusibwako obulabe mu mbeera eyo mu bitundu eby'enjawulo kyokka gavumenti tefuddeyo kubakuuma bulungi. Dr. Luswata agambye nti ng'ekibiina baagala ebitongole ebikuuma ddembe okukola ekisoboka okuzuula abatemu abasse Dr. Olira. Olira abadde akola bitongole bingi eby'obwannannyini era ng'abadde musomesa ne mu University eya Soroti. Ngaffe ekibiina ekya Uganda Medical Association tuvumirira ebikolwa eby'okutuusa obulabe eri abasawo n'okutwala obulamu bwabwe, era tusaba ekitongole ekya poliisi okuba nga kinoonyereza mangu okusobola okuzuula abantu abatuusizza obulabe ku Dr. Olira era babatwale babakwasise mateeka. Tunyolweddwa nnyo era tutuusa okunyolwa eri famire ya Dr. Olira, ab'emikwano abako n'abooluganda ozzi na buli omu abadde amumanyi. Tusaba omwoyo gwe guwummule mirembe. Dr. Mirembe Joel Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'abasawo ekya Uganda Medical Association naye akungubagidde omugenzi agambye nti abadde musawo eyeewaayo okukolera mu mbeera enzibu ennyo nga n'oluusi asalawo okujjanjabira abaana ku bwereere. Abadde akola ku balwadde abaana bato ku bwereere. Obasaawa mmeka Dr. Olira ng'ajja n'ataasa omwana amize ekinusu, omwana waliwo ekimulakidde, omwana abalina ebizimba n'ebintu ebirala byonna. Waliwo n'abasawo abalala abazze bayisibwa mu mbeera bw'etyo. Waliwo oli eyattibwa faamu ye. Gavumenti eveeyo eteekewo obukuumi obumala eri abasawo. Kati omusawo alinnya atya booda nga ali senior consultant nga tasobola na kuba na mmotoka eri fuel. Omugenzi Dr. Olira yasomera ku University Makerere gye yafunira diguli y'esooka mu busawo mu 1984 ate mu 2008 yaddayo n'asoma diguli ey'okubiri masters degree mu by'okulongoosa ebiwanga. Abagoberezi ba Kristo mu kanisa y'abalokole mu ggombolola y'Ombulo mu disitulikiti y'e Butambala bawonedde watono okufa ekkanisa mabadde basabira bwegudde wakati mu namutikwa w'enkuba abaddemu n'ekibuyaga. Omusasi waffe Patrick Serugo kalutuvire ku ntono. Ekkanisa y'abalokole egudde ku ttaka wakati nga bali mu kusaba eyitibwa Kyerima Audience of the Holy Spirit esangibwa mu kabuga k'Ekyerima mu ggombolola y'e Bulo mu Butambala nga ya musumba Edward Byekwaso. Kyokka nga abagoberezi be bamukazaako erinnya erya taata. Abagoberezi b'omusumba oyo taata alina ekkanisa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga babadde basukka mu 300 nga n'abamu nti obwedda batudde bweru wa kkanisa nti babadde mu kiseera ekyokuwaayo ebirabo awo kusanga 8:30 ez'olweggulo. Enkuba ebadde mu kibuyaga wejjidde neeyuuzayuuza ekkanisa kakananga ekkanisa yonna egudde ku ttaka nga n'amabaati gayulise. Kyokka tewali mugoberezi alumiziddwa nti olw'okuba bwe balabye ekibuyaga ng'atabuse bonna ne badduka mu kkanisa. Naye Katonda atusaasidde, tewali muntu yenna afunye ekisago. Naye ng'ayogera bino amanya gange nze lutenjeddeewo ow'omungeye naye nga nina n'amakeeki. N'olw'ensonga eyo nze lwaki njogedde bino kuba mbaddewo nga ndaba
ebyakalebule naye mbadde nsaba abagoberezi baffe bonna tweweeyo nga bulijjo mu nkola ya Katonda asaasire tuzeewo ekkanisa yaffe mu bwangu kyaki yaffe kubanga kyaki yaffe badde tukolera ffe bwe tuba tuzze mu kusinza tuba abantu 6. Omusumba taata musumba wa byewuunyo era yeekolera erinnyo olw'ebigambibwa nti awonya ebirwadde eby'enjawulo era abagoberezi bava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gamba ng'e-Kampala ne beeyiwa ekyerima mu Butambala nti okufuna ku miti. Mu kusaba okwo omusumba taata abaddewo kyokka oluvannyuma lwa kibuyaga oyo bakiraagumya abagoberezi nti baleme kutya. Abagoberezi abakulembeddwa mu Lutenje Deogratius Bigo ow'Ekiriri mu Gomba bawanjagidde abazira kisa nti babakwatizeeko bazzeewo ekkanisa yaabwe. Kuba CBS nge Patrick Serugo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies drug shops oba supermarkets lyakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa omuntu akwatibwa n'aggalirwa essaawa ezisukka 48 ddembe ly'okwekubirira enduulu mu kkooti n'osaba ekiragiro ekimuyimbula mbagirawo nga munnamateeka Hamza Ssekidde bw'annyonnyola. Omuntu yenna bw'aba akwatiddwa ng'ateeberezebwa okuba nti azizza omusango mu Uganda alina okusimbibwa mu mbuga z'amateeka mu bbanga eritasukka ssaawa 48 okuva ku budde bw'akwatiddwa. Singa ekyo kiba tekikoleddwa ebbanga lyonna eryeyongera mu eryo omuntu ono lyagenda mu maaso okuba nti asibwa kiba mu kutyoboola ddembe lye. Omuntu ow'ekika ekyo wa ddembe okwekubira enduulu eri omulamuzi ayitibwa magistrate ow'ekitundu ekyo ng'alaga nga bw'asibiddwa mu bbanga erisukka mu ssaawa 48 era eddembe lye bwe liri mu kutyoboolwa. Kino asobola okukikola ng'ayita mu bannamateeka be oba abafamire ye ababa bali eweeru mu kaseera ako. Singa bakakasa omulamuzi nti kiri bwe kityo omulamuzi alagirwa wa ddembe singa aba amatidde n'ensonga eziweereddwa okuta omuntu ono awatali kakwakkulizo oba okulagira okuta omuntu ono awatali kakwakkulizo konna ekiyitibwa unconditional release. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalumbowa awanjagidde abakulembeze b'ekkanisa mu Uganda bongere okutakabanira enkulaakulana mu bitundu byabwe bwe baba kutumbula buweereza bwa kkanisa n'enjiri okunnyikira mu bantu. Ssaabalabirizi Kazimba abadde kyamate mu bulabirizi obwa South Ankole gy'abadde ng'obulabirizi bujaguza emyaka 13 bukya bugunjibwawo kyokka nti alina enkulaakulana y'amaanyi gy'asanzeeyo omuli abeeyo okulima emmwanyi mu bungi n'ebirala ebikulaakulanya abantu. Agambye nti guno omwaka gwa kkolera era ekkanisa omulamwa guno yagusimbako nnyo amaanyi okukyusa obulamu bw'abakristaayo nga tayagala kulaba bulabirizi butalinawo pulojekiti ya nkulaakulana. One may not even go to school because of 200,000 shillings, maybe 10,000. You can even buy a pen or even a pencil, even a book, and be good that you can even make a phone and comfort someone. Infrastructure development we have seen here. I am so grateful. When we were coming, we stopped at Mother's building and there is also the building we prayed. Then he took me down there to see the coffee and the banana, so we have been visiting. But I'm so grateful that above all the gospel is being preached. Because that is the most important. You are taking steps to another level. Alabudde abakristaayo beewala okukolokota abaweereza ba Mukama ababaweerezebwa n'agamba nti basaanidde okukolagana abo bulungi okuzimba omulimu gw'Omukama. Omulabirizi wa South Ankole Nathan Sibwe agambye nti obulabirizi obwo bulina ebiruubirirwa binene ddala era baakwongera okujjumbira ebyobulimi ebivaamu ensimbi. Omumyuka asooka wa Ssaabaminisita era minisita w'ensonga z'amawanga ga East Africa Rebecca Alitwala Kadaga akubiriza abakatoliki okwetoola eggwanga bafeeyo okwenyigira mu bibazimba era ebiyamba okuvvuunuka obwavu. Kadaga abadde atongoza Kereziya y'e Nawanyago Catholic Parish mu disitulikiti y'Ekamuli n'avumirira abagoberezi abasiiba mu masinzizo ne beerabira n'okukola bafune kye balya.
of Right Reverend Charles Matuamika for your good stewardship of Ginger Diocese. So Omukobanti VP Asimi, leadership and dedication to nurturing faith and guiding our people spiritually are truly commendable. Through your tireless efforts, the Catholic Church continues to serve as the cornerstone for our society, uplifting communities, and strengthen the model fabric of our nation. I will extend my heartfelt congratulations to you, Father Thomas, and your team of priests and religious sisters for your dedication and hard work in achieving the construction of this. Ye Minister mu ofisi ya Ssawa Minisita Lumumba Kasula asinzidde mu kusaba okwo n'asambajja ebyogerwa entakera nti tebalima Kambugu ne Rebecca Kadaga. Network the whole country. Nzirambo dani yona na madada wange Rebecca alitwala Kadaga. Nzirambo dani na yona njizira. So nzirambo dani yona. Buvunaanyizibwa bakukola ki mirimo. So ama nzirambo dani erekyo kidi bulungi. So Magola Mathias omu ku bakulembeddemu okuzimba Kereziya eyo ayise mbi bakoze okulaakulanya ekifo. Bitano buli lunaku ebya muwogo omubisi ne bwena mulimo muwogo mwetole mugwavu amafoto leno mu myezi 8 n'abeerede era ndowooza abaidyeyo mu bwina omulimo gwaffe gwe tulikola. Maama buli wiiki tu exportinga tani ediraika wansi wa mukaaga amulali kiri green pepper entula emboli lwaki tubitwala mu Bungereza tubitwala mu Amerika tubitwala lwaki tuli kwenda abantu bano beetole mu bwavu. Ekigo ky'Ekereziya kya St. Padre Pio Kabulamuliro Catholic Parish Kajansi mu bitundu eby'Entebbe kijaguzza okuweza emyaka 11 okuvala ekyagunjibwawo mu mwaka 2014 era ensimbi ezisobye mu bukadde zisondeddwa mu nteekateeka y'okumaliza Ekereziya y'ekigo ekyo. Omusasi waffe George William Kakoza kagatuwe. Mu mwaka 2014 ekigo kya St. Padre Pio Kabulamuliro kimu ku bigo ebyayawulibwa ku kigo ky'Ekisubi nga werutuukidde leero kiwezezza emyaka 11 n'okuzimba Ekereziya amatiribona ng'emikolo egy'okujaguza ebbanga lye kimaze mu buweereza gikulembeddwa ekitambiro kya misa ekikulembeddwa mu bwana mukulu w'ekigo ky'omutukuvu Yosefu Empigi Reverend Father Deogracius Chibi Kateregga ng'onaavumiridde abakulembeze abakwata obubi ensimbi za Kereziya. Sitaani akwata mu ssente z'Abakristu tannatukwata. Tetumulina tuzimba Kereziya n'amazima n'obeera faaza kyangu nnyo okukemebwa n'obba ssente. Ntambula ne bampa ssente Abakristu nga tebaliiyo nenzi batwalira nze kola. Abantu bampadde open checks nenzikola delivery. Waliwo abampereza ssente ku ssimu zino za church faaza nenzitwalayo zammwe kuzimba Kereziya. Ne waliwo abakulembeze bamu abatuba nga church wekwera nga naye alina byafunyemu nga naye alina bw'abaliza. Mukama tamukuba njawulo. Ku mukolo guno ensimbi ezisobye mu bukadde 2 zezisondeddwa mu buliwo ne mu bisuubizo okuva mu beetabye mu kitambiro kino era nga bakulembeddwamu omubaka wa Parliament ow'ekitundu kino Charles Matovu bategeeza nti okusinziira ku nkulaakulana gye balaba ddala ssente yaabwe ekwatibwa bulungi. Akulira Abakristu musaze kkulu ery'e Kampala Emily Kitto Mwaka yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno n'awanjagira bonna abagwetabyeko okutambulira ku vanjiri olunaku olwaleero ebaddemu okwolesebwa kw'ekyewuunyo kya Yezu Kristo kye yasooka okukola bwe yali ku mbaga ekaana. Go and turn your water into genda obeere sanyu genda obeere omulabazi ow'essuubi mu makaabo gy'okolera. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakoza Entebbe.